Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, alright, omulungi atulaba program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nga bulijjo tugenda kukola surprise awo enansana kale bulijjo nnengerawo nga mpitawo kumbe nga wewaaba maayi omukyala yatutumye ayitibwa maayi nange maayi ayina erinnya ezzibu sierume lulimi kangezeeko dyogera ye maayi Deviki eryo ndyogedde mukama weebale kati lino baliyita Mavekideini kandi ba spellingire nammwe mulyogere M-A-V-E ekyo kibeera Mavekidein Mavek bale erinnya lya luzungu bulala naye katulireke kuba ndisaagala ndyonoone oyo yayantumye maayi kamuyite maayi Devik liri linnemye maayo nansonyiwa tugenda surprising mami olunaku lwa bamaama. It's a Mother's Day. We're gonna show mami some love. Mami tumwagala nnyo mami weebale banaye mami ono muwuliddeko ebirungi bingi bamaama mutunule bw'oba osuubira okuba maama ng'oli maama obanga olina ebirooto by'okuba maama mu ngeri yonna please wetegereze ne bw'oba omuzadde omusobo omuzadde taata omuzadde kwegamba bambuulidde ebirungi bingi benjagala oleme kusubwa olunaku olwaleero ku Mother's Day no nga celebratinga mami bannange mumanye ekirabo kye tugenda okuwa mami mubeereko mwetegereze mami ono mami abaana bagezezzaako musanyusa bonna baganda ba maayi ne maayi wamu bagezezzaako mami omukolera ebirungi naye nga buli bukyangu oyagala omuntu buli budde n'ogamba naye tekimala leero tukoleyo kano leero tukoleyo kali leero tumwadde ku bimu leero tumwadde ku keeki kati leero ogenda kulaba ekirabo ssemalabo mami tatusuubira naye bannange mujja kuwuliriza obukodyo bwe tuyiseemu mami omulimba mami tumulimbye kino kiri bannange mukama atusonyiwa omanyi okudda ku bantu abakulu ne tubalimbalimba ne bannange naye nga tumutwalira love all in all mami tugenda musiima ye tugenda mwebaza nti bali kubeera maama omulungi mami ono abedde so hard working abedde nice abedde wakisa eri abantu eri abaana be n'abantu bonna neighborhood friends n'emikwano gy'abaana baabwe bannange mugenda byewulirirako n'emikwano gy'abaana be mami bazaasoma nabo bingi nnyo mugenda bba mubiwulira bingi nnyo mugenda byerabirako ddala era nga katusimbule olw'embeera y'obudde mbagambye it's a Mother's Day we are spreading love twebaza bamaama tuli basiima waliyo omuntu n'akubeeredde maama mu nsi muno nga si ye mami wo biologically naye nga bannange akuraisinze omanyi munnange tutuuka mu nsi ne tukuzibwa abantu bangi ab'enjawulo so tubasiima olunaku olwaleero nti bw'aba si mami ddala naye ate waliwo muganda wa mami oba waliwo mukwano gwa mami oba waliwo mukwano gwo ng'akubeeredde maama so nga bwe mumanyi nti mu nsi eno tumiitinga abantu bangi so maayi yatutumye asinzidde awo USA w'alabira puroguramu eno maayi ate nga bambi faani waffe nnyo era tumwebaza okuba nga alaba sheeno bw'atyo bwe yatucontactinga n'agamba nti I want to appreciate my mom through you guys ne tugamba why not katusimbule tugendeyo so ngenda bateerayo ebimu ku bigambo n'emboozi gye nanyumya ne maayi ngenda balekerayo amaloboozi ke ng'atubuulira about her mom nga bwe tutambula olugendo okutuukayo naye nga sinagenda awo ate kubateerayo amaloboozi ga maayi ng'atubuulira ku maama lwaki buli budde buli waaba ayagala nnyo okuba nga asurprisinga maama ye maayi surprise eri maama tezikoma buli wabeera wagamba oba kati maama mukolereyo kaki oba kati musurprisinge mu style ki yes ye maayi buli budde bw'ati bw'aba ku mami we naye nga sinagenda kusimbula bateerayo bisingakaawo ate njagala obbagamba nti Hypex Studios mikwano gwo wenna asuubira okubaako omukolo gwonna gw'otegeka oba meeting oba mukolo bridal shower baby shower kuhinjira kwanjula embaga gwe kyonna kyonna kyolowoozaako birthday surprise oba oyagala just a nice photoshoot ng'opangisiza eryato oyagala okolereko photoshoot oba kwegamba kyonna ky'olinza okulowoozaako ekikwatagana ne photography oba videography weekwate aba Hypex Studios obasanga awo Najjanankumbi ne ya Cobbins Motel ku Busaabala Road. By the way teweemenya osobola n'okuba ng'ogenda bugenzi kozesa safe border awo n'oteekamu nti no Hypex Studio ekutwala mpaka ku location yaabwe bulungi nnyo ddala ddala bali awo ku Busaabala Road
Iye bw'obasanga bagambye bali located at Najjana Nkumbi near Cobbins Hotel ku Busabala Road. Ate kambasomere ennamba z'essimu obasanga ku +256 754 19 24 34 oba nobasanga ku +256 789 34 38 02. Namba ziri ku screen mukwano zijjeeko obeere ng'obukinga omukolo gwo tugenda mu season maaso awo iye gwe mukwano gwe bagenda okubanga bakuwoowa ng'oyagala osigaza omukolo gwo on camera ng'olabako ku memories zo ate nga balina print bakola ebintu ebinyumira ddala babayise Hypex Studios. Ate mikwano bwettu era nga tuli mu lugendo okusimbula kiraba mugamba shifo otulwisizaayo simbula bannange siyinza kusimbula nga sibagambye ku Kampala Polytechnic Mengo iye tuddeyo tusome nze ngenda kubeera wano mikwano era nja bayita ku graduation tulye emmere kuba naddayo nsoma mujje tugende wali Kampala Polytechnic Mengo tusome abava side eyo okulinaana Kawanda babateereddeyo branch ate nammwe abali mu kibuga wakati oba n'ebitundu ebirinaanyeewo bali awo kambateereyo ate akalango mukeewulirireko babayise Kampala Polytechnic Mengo. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Allcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-6-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Alright, bwetutyo mikwano mungoberere tugende tubenga tusisinkana omulungi waffe omuzira waffe mami waffe eyakola ebirungi tugende tumusiime. Njagala okwebaza maama wange akimanyi ekisooka nsiima nnyo okubeerawo kwatubeereddewo otukuza kuba ffe taata waffe yafa tuli baana bato ddala naye ng'omukyala teyanoonya musajja kuddamu kufumbirwa wabula yasalawo atobe n'abaana be. Olugendo lubadde luwanvu tebibadde byangu n'akatono naye Hajjati yasaddaaka essanyu lye asobole okusanyusa oba okukuza abaana be atuweerere tusobole okubeerako kye tukola mu nsi. Yatuzaala abaana 9 benna yatuweerera buli mwana alina diguri. Kale bwe natandika okukola natandika okubeera nga njagala buli kalungi maama wange ke yakula yeegomba nkamutuuseeko nabeera nnyo naye mu baana be bonna nze nasinga okubeera naye ekiseera kiwanvu nga mmanyi ebintu byatunuulira n'abyegomba era ebintu ebyo lisiti nagikola nga ndi muwala mutoototo nga nkyali muvubuka ne nsaba Katonda ne mmugamba ebintu bino Mukama Katonda w'oliba ompadde obusobozi nsabanga nnyo nsanyuse maama wange mbimukolere era nzize nkola ebintu obutonotono naye ng'obwo obutonotono bwenkola kimanyi bumusanyusa ne kino kyenkoze era nkimanyi nakyo kitono si kinene kuba nali yagadde mugulire Range Rover naye munnange obusobozi sibuyina naye nga ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero okubeera nga nnyongera nteera okusiima maama wange omukwano gwakuze ng'atulaganga maama ng'omuzadde n'atwerabiza n'omukwano gwa taata kuba abaddewo ye mu buli kimu. Maama wange nkwagala nnyo.
bayise wano waggulu. Mpite wano waggulu. Kati mpitewa. Kyakuba simanyi waka wewa. Bano balina okunkwata. Tuddawa. Kino kikomera ndowooza. Wano bataddewo naggulawo naye kamera ate mmanyi mukadde so enewe beeramu ayinza oba tatudde awo ngeri gye bamugaye nti bako be bajja bale naye kamera kyaffe kwennyini kwe tudda balituggulira tujja lwawo nnyo tugenda tutuuka mangu kweyo paati y'okuwaayo emmotoka tatulengera anti ngamba naye alingiza ali mu ddinisa kati ewa kamera ze kale just kamera nti okwatirako wansi nsiko naye ndowooza mbala nti eri emmotoka we bagiyingiza weenaalaga jukira badde ndaba ng'ewafunda mbala space weba wagazi manayo nafaanana maayi mbala space weba nateeka eri kati wali wamala kiwedde bwabako kaneetereezeeko alinze bako bazungu nno ndaze gundi kyembadde gamba ndowooza kiri omwo munda ku kamuli ako ndaba nno baninze bafeeseko ndi baggulira wa kale naffe okusanga hello, how are you? You're twins eh? Wow, you're looking so smart. Oh, tumuleete ebintu tugende ekimuli kiriwa otudde fulumya ebintu tugende aliwa bwe tukyalidde agireeta oyo bannange baaluuni omusana guzookyezza kateeka yatulengedde dda muteekeeko ettaala abeeno ajabuze ku bako bambi genda obitereeze kirebere nga tekirabika what's wrong oba jjajja yatubuuse dda
Leeta ebikola ku keeke bisembeze. Salamu alaikum. Surprise. Nice, thank you. Thank you, dear. You're welcome. You are most welcome. Thank you. Abako tutuuse. Tuula nabyo. Tuula n'ebirabo byo. Oh. Nice meeting you, Hajati. You are welcome. Thank you. Hajati ali smart. Thank you. You look nice. Thank you so much. How is life? Moderate. Okay. Tugambe katujje munaye tukukyalireko tukuletereko just ka surprise. Batutumye munange tukugambe bagambye mbuno tujje tukugambeko nti thank you for everything, for being a good mom and your love. Thank you very much. Netugamba katujje tukubuuzeeko just tusale ne kakeeke kaffe tuliireko wamu tusanyukeko. Which is very good. Which is very good. Kirungi munange ntugamba katukudizayiningire kamuli wadde tukimanyi buli budde ofuna ku bimuli. Netugamba leero katukadizayiningeko kabeereko nga bw'okalaba oketegereza kamuli. Ketegereza bulungi. Bakalabako ku birthday yange. Neera kakomyewo tetulinze bya birthday. Omuntu abeerawo n'alowooza n'agamu buli budde. Mami asaana ka treat n'okukujjukiza nti bakwagala nnyo yinza okwerabira. Kituufu nnyo. Yinza obeerawo n'okyerabira. Ekyerabira. Nammwe mwebale kutwagala. Kale. N'okwagala Rashida. Rashida aliwa Rashida. Ono. Kozi tuli bakoobo. Rashida tumwagala nnyo. Abaka abazungu. Agambye twebale kwagala. Kati mami teyebuuza abaka abajja abakuba ebifaananyi kiki? Nange nebuuza. Anti munaye bano abako bazibu bo bajja bakuba ebifaananyi. Waalaikum salaam. Mami ffe tubadde wamma tuleese surprise aye twali tunoonya engeri gye tukuumira ewaka kuba oba busy. Nga tetwagala oveewo ne tukugamba abako. Nti bajja. Ne tukugamba abako mbu bajja munnange kati tuveeyo eri mu bako tudde just wano kya surprise. I'm really very appreciative. You're welcome. Naffe tusanyuse bw'obanga kikusanyusizza. Nnyo. Ne tubanga tujje tukubuuzeeko. Surprise y'ekimuli eno. Obugwi nga toliiwo. Kati ne tugamba munnange Rashida kaakugamba abako. Rashida no yayogedde ku bako. Yayogedde ku bako? Tannakyogerako. Yagambye atya? Mikwano gye? Obwedda nninda maama Amina. Mama Amina yaliwa? Best friend wo. Kati amanyi nze Amina. Kubanga Amina badde nsuubira nti alina olubuto. Kati bwe nkulabye tolina lubuto nga baba muganda wa Amina. Kyovudde ogamba mmwe bali mwagala. Kali wakavuddeko ak'okumulimba abako. Namugambye mukwano gwange ajja Amina ne maama we. Kati nga balina n'omuntu omulala gwe bajja naye. Naye nga si mumugambye ne mugamba oyo ye mukulu ennyo gwe bajja naye. Kati alowooza yenza omukulu ennyo gwe bajja naye. So wamulimbye ne kakwatayo. Nga tebatuuka wagambye kubakya koze gumiikiriza. Bambi mami tusonyiwa okulimba naye munnange. Tewali buzibu. Kase ekirungi mutuuzi. Naye nga mami kati bweba surprise. Nsubire yatutumye. Annange.
kibuuzo nga tekittika ekyo nga tetumanyi Rashida alabika yakuuma kyama kye ati kakati oyagala ng'esingaani yokasi gwani gwosuubira eyatutumye kitegeera mami oyina emikwano oyina abako abazzukulu abaana leero kino kinnemye okutta leero kikuyitiriddeko kikulemye kinnemye aja timugezi nnyo omulabe bulungi singa otulidde ddala wano wane wali babebi basembetuula awo omulabe bulungi ajati agambe leero talinza kuteeba bimuyitiriddeko wabula mbafaananye nnyo kimuli kiriko emitwalo 3 kuliko kigambo kikulu love you so much mami so mwataba maayi ayinza okuba maayi ate bwe tukuwaayo chance ey'okubiri ani omulala atera okukola bino ayinza noba tatera bikola naye leero nabikola munayinza oba mupya mu kintu alabika ono mupya alabika mupya lwaki ono walunayinza oli aleeta bino aleeta ebyo buliseto ajati agambye onayinza oba mupya alabika n'abarashid ono ayinza oba n'abarashid ono nga yeyeebuzaabuza nange bwe ndowooza kandabe ku ssimu wano nkube essimu oba Rashida gwe nnina ennamba ye anti nange bantuma simanyi gali omuntu ayinza okuntuma ng'atudde wa kubanga njagala amala omumanya gye kivudde then tusale keeke tumusiibule tuba tumaze omubuuzaako halo gyebaleko omukwano gyebaleko hope kale eddoboozi tonalifuna ejja tinna eddoboozi talitegeera ddamu oyogera awulirize Paola annange Mami, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mami annange, osibye otya mukwano? Nje ndi mukwano. Surprise. Surprise, really. Omutegedde kati. Oba omanyi tannamutegeera. Mami tonategeera ddoboozi nze kusimu. Laba nno ne bubbe bannange. Mami mumukoze ki nga taki? Oyo mayi. Nange anti mayi. Ahora mami bannange eddoboozi tokyalimanyi. Nedda eddoboozi lyo libadde likyuse ne ŋŋamba naye era nabadde ŋŋambye nti ata bw'ataba maayi abeera ani. Oyo Hope Shifa oyo yakyusa amaloboozi. Bannange bebi ng'onkubye ka surprise. Si nnyo mukwano. Mukwano mmegeredde nze sitegeera na kyendiko. Bannange nga neeyanzizza nnyo.
Kale mukwano. Mukama akusasule musi. Nawe webale nnyo mukwano. I wish I could give you more. Naye webale naffe mukwano tubeererawo tukuza otwagadde. Amina mwebale kusiima. Mami mayi yabedde awo n'akulowoozaako n'agamba tetuganye mami muwanye ebimuli naye ate kale naawe shifa twalira ku mami ebimuli kwa bulijjo munaayi bigendayo nga siggwa bitutte era bwekiri tuleeta ku bimuli ne keeke munnange mwebale nnyo bannange mwebalire ddala ne tugamba ffe maagazidde katugikeere bannange tugenda kuweereza ekifaananyi nga tuli wano tulya keeki amakula era kasooke tugisale tumuddire tunaamuddira ne tumukubira Kale mukwano kale. Bye. Bye. Love you. The same to you. Okay. Bring my balloons. Yes. Yes. Mama kwa baluni omusana guzikoze nezikendeera obunene Ziyawuke. nezikoggamu Neziri oke. Ate wano ze zinyumye. katunuza bwe bati nga balaba ekigambo Wamaya twins. Temuzisereke bulungi. Baba abateresi bange. kati nekano nno katusale keeke nekanayinza okatereka ate kano tekafa kale tugenda sala keeke mumukubye ebifaananyi ajati Where are my twins? twins mujje wa jjajja mubeere mu kifaananyi One on one side, everyone on one side. Hold here, Nakato. Move behind. Move behind. That's better. kati gwe abakwata balloons nakato kwata wa Smiling face. Sembe bwana watu. wow Thank you. surprise It's a surprise. okay katusale keeke yaffe Anang. we love you mami kyekigambo ekiri ku keeke Twale yonna. ogenda ozitereke Leta yo musale. leka tugenda tutadde wano gwe sekuritale Secretary wa family. kyekyo kimuli kya mami Treasure. kiriko emitwalo 3 Yes. Nang. No see this. kale kale katusale wano Sobola keeke kuzaaluka. ajati Leta. Nedda. Has never been there. ogira butini kale katusale keeke to celebrate our lovely mami tumwagala nnyo mujje musale keeke ne jjajja nabakuba obwami okay Wasu. Ngo ovaawo. These are fireworks. atidde Tebugenda okay kutuusa. 3 2 1 Bring your hand. 0 tutale awo ebbali yes we love you mami Time to me. waliwo kana akayimba Leta. waliwo kana akayimba Leta mami tolina kusowaani. duplicate kale mami agenda salasala keeke wano tugabira okay mbadde ndowooza mami agyemu kano ko tukatereke mami kano kagyemu tukatereke it looks nice Yeah. bane batukolera keeki nnungi denako Shima kept saying you are busy ng'oli busy ddala bw'oti. ngali bize yes yatukoledde kakeeke akalungi Yeah. mami kano tukagyemu nedda kagyemu kano tukatereke Anti njala kati. kubanga muŋambye ayagala nnyo ttimba obuntu bwe Nnyo. Kabulungi. Kasikeyo kawanike mu. nga kalamba nga tekeekutudde Kanyo jajja. Avuddemu akantu. kati kaakwa nti
Teeka wano. There is something. What's something down? Kisumuluzo. Yes. Oba kigulawa. Hey. Yeah? You can't believe. Yeah? Ate omuntu bwange bukumuka. Kwata. Nkute buno kati gwe kwata. Kwata nkwate. Adaja Bino teekamu. nga kiri ono. Bannange. Wanje. Oba kigulawa. Ate kigulawo jajja. Tekigulawo. Kikwate bukwasiba otyo kyakunyiga. Kinyize. Oba kigulawa. Tulabe ebweru wekigula. Let's go. Keeke nitugiridde. Tekibanga kiggula eno eyange Black Mamba. Banna. Tekibanga kiggula eno. Nange sikitegeera. Tekibeera nga kiggula eno. Tekibanga. Jangu tugende tulabe wekiggula. Mumpe ku ngatto. Atabuze ebigere teri ngatto. Tuyite wano jajja. This is cement down. Down. Tulabe wekiggula ekisomoozo. Let's go. We are following you, Judge. You're following her. Katulinde wano tulabe. Unbelievable. Ogenda kugula pichipichi. Ndowooza. Oba kiggula eno eyange. Nga yalibadde ekabakaba. Yeah, wow. Oh God. Bannange mulungi. Bannange kiki kino? Banne munsanyukireko. Okay, mikwano mwebale kubanga mukyaliko tukyagendera ddala maaso ddala naye nga bwe ntyo ngambye kansooke mbapozingemu nga ndaba surprise bakutte omubabiro nsooka ate ntumireko ku basponsa baffe ye nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios be bakafulu mu kuba ebifaananyi eby'omulembe n'okukwata videos ez'akabi gwe wenna mukwano nga wandyagadde okuba ng'okola photoshoot nga wandyagadde okuba nga bakukwata video y'omukolo nga mu butuufu tegenda kukutama mangu bamanyi otukwata video ezo ez'emikolo muno n'akukyalya naga kandabeko ku mukolo gwo bwe gwali ng'oyongera gukweka wala yebe byonna byewala weekwate Hypex Studios. Yes, bali awo najja nankumbi ni ya Cobbins Hotel ku Busaabala Road. Wobasanga enamba z'essimu ziri ku screen era bwe zityo kanzi kusomere nti oyita ku +256 754 19 24 34 oba nowasanga ku +256 789 yes 34 3802 babayise Hypex Studios. Era bwe mutyo mikwano nyongero bajjukiza nti Kampala Polytechnic Mengo bebokka abayina courses zonna gwe gye wandirowoozaako buli kimu kye wali oloota okuba nga towakifuna luli beekwate mukwano oba gwe wenna nga student watula P7 watula S4 watula S6 beekwate mukwano gendayo obugenzi oteese nabo oyogere nabo togenda kwejjusa. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-26-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Oh God. Thank you, dear. Thank you, Banange. Hey.
Nseseeyo buntu tebuggwayo. Ne ŋŋamba nti kiki nga omugagga ali wano. Mungu nga mugagga. Amina wa amina. Mungu nga mulungi. Amina wa amina. Mungu ow'obuyinza. Amina wa amina. Tokaaba. Mungu akugumye, Allah akugumye, obyengera byonna. Mungu nga mulungi. Amina Allah, amina. Tokaaba mami, Mungu nga mugagga. Amina Tokaaba, Allah, amina. tokaaba jati. Bannange. Tokaaba. Tokaaba. Yiyo. Omanyi lwaki bagitisooka nga tebaagala tugivugemu Tenalinnya ku ttaka. mami yayagala mami ne bagamba anti mayi nagamba mami wange yalina okuvuga emmotoka ye mugitikke waggulu ku kakariya. Mwebale. Namwe mwebale gituusa bulungi banna. Tokaaba. Tetwagala maziga lunaku za ssali. bakivuge wansi nga wetulisembera mami sembera tumukwase leta documents ze wano tumukwase buli kimu ekigenda bagikoze ne service kati ziriya ziri ku kimuli mafuta full tanka ojuzeewo documents zonna ziri muno kulawo olabe ye I got your new Wow. car. Then, It's no, Auntie does it mean Mai. that the other one you give it to mommy? Why, The man? small one. Why? yeah those are Give the it to documents Why? Give it Why? to mommy. Hey. oh Banana. see the gift I was still reading. you can't read now I can read Banange. yiyo nil tebangi bawadde ekikumi Banange. yes bagimutere wansi Bagiteeke wansi. onavugirayo wamma mumugireyo anaavugiramu wano nkozi fe abayi waayo okusumuluzo batugireko waggulu Bagenda ogyeko emmotoka. Aja tukwata documents z'obujjayo. Nenno togire owunda mukono tukunoonya gye wazitadde. Ekyo n'ekigambo kivuma. Siima nateleseewa. Ate oba nkuyita ne nkubuuza. Aluwa. Omuwanika wa wano. Omuwanika wa family. Obimanyi. Yino gwera ekyanze ntereka mulimu ddole. Oyo mute. Sawe budde mu ddoola. Ddoola yebadde eriwo. Ddoola yo gy'obudde ye. Motoka endino gijjako embuzi olwaleero. Olwokuba drive. Genda wa. aja tumutwala yoyiti bakozesa service buli kimu aja tikanamba wow so Ati kabamala okujjayo kariya. Kamala okujjayo kariya. Waswa. Today you are driving Jaja. you know how to drive That's not enough. Get an accident. you get an accident
awali werino wesinga okukwata byoba obulungi oba wano yoki thank you hey wano wali open wano open wansi kati buno bukola ki ndoza era nzigi onyiga enzigi nezeggula tusembere nno wali we go there obulala nzigi nga zeggula zino z'omusaayi annange soko mala okuddamu okubatakibira soka tuggule wano side tozikiza it's okay anti jangu jajja tuula soka oggule wano yakagulewo mukwano batuganye nno okuwejjira ku mmotoka eno sira kindi badde baagala yejjireko bannange waswa adde ayina okugyayo balloons kati awo ne bwadde eri sayidi nange naavuga tutteyo naye afunye ebimukolera leero ekitanda muntu si wakusulako ayina kusula ku balloons bwawe sayidi eyo ntuula atuyite eri sayidi anti kyeŋŋambye era kutuulaku push to start ate olwedde n'abagira esseegira okugulu kuyingire kuleme kusaaga annange amina nnyo no olwedde kweri ingini nedda mpozi nyigamu just wano katono nyiga yoka banna wevuddeko ingini then buddamu nonyiga akweri okitegedde surprise amina bannange amina mayi mwanange ndi kusomera ddwaki alla mwanange akwongera obuwangazi obulungi akugaziyize bale noonya wenkendereza redi anti akuwulire obuyinza mayi mwanange mungu akugaziyize akwongera obuwangazi obulungi akuwa omwana ali kwagala nga bwonjagadde akugaziyize mayi akwongera obuwangazi mukama yekka ayinza okusasula paka lwendi kutuukako nkawulira ekapulesha munju wali okakkaneko ojja kudda mu budde bwo obweddeebe kapulesha kajja kiri nakyo era halo kansoke nzijeko ingini wano kanjizikize anya jakuleeba otuddemu n'onyuma mubuuze ondabyeko mwanange ku kyonkoledde mayi mami tokaaba excitement sinnaku it's a real surprise mungu akusasuremu ebirungi mayi alila akuwa omwana ali kwagala nga bwonjagadde Allahumma amin akugaziyiza enfunayo amina mami kuba eyo edduwa sigijja mu kusaba kwange kwonna njala mungu akugaziyize
akutaasa abalabe b'omanyi ne b'otamanyi. Akutaasa accident mu kkubo waggulu ne wansi. Akwongera obuwangazi maayi ne happy marriage. Amen, mommy. I love you. I love you, baby. You know that I love you so much. Love you too. Ani omukubye surprise. Bimuweddeko. Webale nnyo. Ye. Badde manyi by now webasedda. Bwaffe bukedde kati misana. Misana kati Ngenda bwakaca. ku mirimu. Nge mukwano naye thank you so much for ku mukwano webale last minute notice bannange. Mukama naawe akusasulemu bulungi bwereere bambi. Amina. Thank you so much. You're welcome. Webale mwagala. Nkwano bye. Banja. Banayi. Banja. Era n'enju namugaana bugaanyi saagala ndala. Yali akuwa na nju ndala n'omugaana. Nja mama yeyo tekumenya. Bambi. Banayi ffe katulya keeke. Njala munyweko ka juice. Okemulireko ka keeke. Yakikoze nno ddakiika awo se mu nnaku nga 2-3. Nankubira nange ashifa njagala ya mama ajje mu America naye agaanye. Kati ndowooza kati ekirabo kya Mother's Day ndowooza tumuwe mmotoka. Kama yeye nentegeka. Era. Mwatimbye dda kankaseka mwe. Mwatimbye dda nammwe. Surprise. Era aleete. Ogenze kutereka Agambye era aleete. Aleete. Ani akutte ekisumuluzo shida? Mami n'akasente bali bati. It's okay, but what they want. Anze bampe nga temuli bw'aba already temuli. Mbadde ga mami n'akasente bali bati. Tebateŋŋana. Agambye ente. Tweyanza bana basigadde basukaali. Banaye surprise. Obusowaani. Ofunye obusowaani obutono obwa keeki. Mujje mulye keeke. You don't want? Come and eat. Obusowaani obutono. So, nyongera bajjukiza. Lwaki sibawa ate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano. Babayise Hypex Studios. Obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Busabala Road. Ye. Enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34. Obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video for video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano beekwate. Babayise Hypex Studio.
Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 044 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Manang, serving plates. Mark, better leave serving plates. Go one. Already obadde weesanyukidde dda with a flower and a cake. Enough. Natomanyi nti waliyo ebirala. Nanga, nga sikirowooza nako. Omanyi omugamba? Nyama okutunda eno enkadde. Wamugamba yatunda enkadde. Ebe binaavaamu. Mbikuweereze. Oyongereko. Nkoye emmotoka eno. Ate ng'oyagala ennene mw'otambulira n'abazzukulu bo. N'emmotoka eyo okuva liyafiira ku kkubo n'entandika ogitya. Awo. Kuba yakutuka olukubo lwayingi. Timing belt. Ate driver n'agezaako gisitaatinga neeyonoona ebintu bingi nnyo. N'embeerera very expensive. Bajje basalire abantu keeke. Jangu omala otusalira keeke otuwe ne ku juice tunyweko. Munnange bwebityo. Bannange mumwerabidde. Balope wa maayi. Agenda balope wa maayi. Siropa. Ate obusowaani obutu. Omuwanika omukulu emikolo gimuwuubye ku last minute oyo. Ndi mukuwuubye. Ate nno waŋŋamba. Nti identity card yange. Nakusaba ID. Mami ndeka nina kadiru kengoba ne mugamba tonsibya. Yagamba mpa ID mami nti nina kadiru kendiko. Tonsi okosalireko ke. Abankusembereze kano nga bw'owummuzaako sikyo. Mbw alina kadiru kagoba. Bannange byonna nga bya bayirawe nadde simanyi nti enaafuluma wiiki eno. Jjukira tugenda mu nnaku nkulu. Bintu by'amaanyi. Naye nze bwe yafulumye aliya than bwe twabadde twagala okikola ne kinsanyusa okusinga ate ogirinda nga tevaayo. Nga tevaayo. Aha. Abavidiyo tebalya balya. Abavidiyo n'ebifaananyi tebalya bansobedde. Ne juice tebafunye. Nyakati. Nsaba mirimu. Era. Ngenda guleeta. Ngenda nagukuwa leero luno. Ngenda gwe ngenda okukuwa leero luno. Kuba keeke ewoomye. Ewoomye. Bakwongereko nno. Kasitamba nga we ordalinga njifuna ku Saturday. Cameraman. Saagala nnyo oli nankubira ne muwa keeke mazeewo ennaku Kituufu. kyekintunda Era. freshness. Eri fresh. Nabuuza oba ogenda gikola ddi kuba twagyogeddeko kiro. Tukedde weeri. Nemugamba nina gwembekingi. Naye akyusizza tekamba weemu.
Katonda agitegekedde nze. What's cake? Good. Mayi yansezza katuyina ali ne mami kati sisita wange yavudde ebweru. Kati yagenda tuyambako mukuumira ewaka. Kyekyo. Kifanze mama wange mumanyi. Tatuula wamu ojja kugenda otuuka obeere disappointed. Nebuuza. Mbeera nno ku mirimu gyabwe. Enda ku sayiti ndaba ekiriwo. Nenda bwentyo sirina kyembandazi sikyala. Nene ku kyalo kuno bamanyi aja ati takyala. Nze mba nebuuza bane omuntu mulinza omwogerako buli budde ninga oba abeereyo nga kasikonda kamukwata nga tukwogeddeko nga nkuba ebigere omanyi yani anjogerako ono wiiki tumaze wiiki nga yeeweze obeera tonalya okyali kuddaya weiti oli kuddaya ate y'abasawo naye nga muna ekituufu embeera y'omulundi guno abantu baatabuka bane mwinayo obugambo bwa mami ngena tandika ne ba twins mujje namwe mami mumugambeko obugambo jajja after eating the cake, you don't have what to say. Mama was wakam. Mama was wakam. You have something to say. Congratulate me. Congratulations, Jaja. Ate otunuulidde nze jajja. Sinza afunye mmotoka. Congratulations, Jaja. Thank you. Are you happy because I got a new car? Yes. Okay. Then you pray for me. Play for you. You have a lot of money. You build a big house. And I pray for you to live a happy life. Wow. Thank you. Live longer and longer. Wow. Thank you, Aswa. So nice. Welcome. Thank you so much. Hello. Abala muluwanaka. Jangu. Nakato is prayer was badde. You hold this. Congratulations, Jaja. Thank you. May you live a happy life like this. Thank you. Like this. May God bless you and you live a long life. Thank you. Amen. I pray for you to be rich. Thank you. To build a new house like for a flat. But you build a new house like a flat. Yeah. I will. And you live a long, long life. I will. Thank you. Amen. Amen. Abalala muluwa. The treasure. Treasure. Nkyali treasure. Tokyali. Ebyapa nze mbirina. Bannange maama. Kuba ntandike ntya. Haga first. Kasoke kwongereka haga. Mukama azaanukudde. Kubanga twali wanashima ne maama anyambe emotoka eyo ndikuumye ne mugaba wanika emikono osabe suubira twasaba omwezi gumu n'ekitundu emabega netukola wano kusaba kusaba n'agamba nsaba Allah nkyusizeemu emotoka eyo ngikuuye eri wansi eseerera ifaafa mpulira entamye olwo yayogera ne too much frustration naye leero mukama yanukudde essaalayo
nsaba Allah emmotoka yagikuwemu emirembe amina osigaze essanyu ly'obadde olina lyeyongereko amina akutaasa endwadde ez'obukadde akuwangaaze n'essanyu akuwangaaze nga tusigala tulina omukwano nga gwe tulina wakati w'abaana ne maama amina nga tegwesaze akukuume ng'oli mulamu endwadde ezo zonna ez'ekikadde azongere wala owangaale n'obukadde obw'essanyu ensimbi tezikalanga mu nsawo yo obulwanga amafuta gabeerenga n'oba tolina gy'olaga nga tanka ejjudde ate emmotoka eno ereetere bantu kukwegomba wabula si kukuwalana na kunyiigira wabula okwegomba obwegombi kyofunye n'okusanyukirako nga bulijjo bwe bakusanyukirako era emmotoka ekuleke nga maama bw'obadde ng'okyali maama oli ffe gwe tumanyi era osigale ng'oli maama oyo amiina yesala gyenyiza okusabira maama amiina alongolwa bamuli bubi nyalongo I don't have a lot of words to say. ate kati okasulise asikasulise kano kali wano aketeeke ne wano kajja ku simanyi wakutandikira simanyi wakutandikira kubanga ssanyu lingi ebigambo byo byampiddeko dda naye nga sinnaba kwebaza maama waffe ono omulungi nja kusooka kwebaza muto wange nja kusooka kwebaza muto wange Mayi Muuna Nabatanzi yonna gy'ali okakasa ye mutowo muto wange era mwebaza nga nfukamidde ku mavivi gange kuno kubanga anti Mayi yonna gy'oli Allah akulamuze kisa akumalire byonna emirundi egitabalwa kubanga alina omutima omulungi amufuula omuzadde amuwa ezzadde amuwa omwana amuwa abaana so omwana abanaamwagala nga bw'ayagadde mukadde we kubanga anti Mayi takomye ku kwagala maama we yekka naye atwagadde ffenna nga baganda be famire nga tasosodde oba ono mukulu wange oba ono muto wange naye tusaba Allah ow'ekitiibwa amutaasa abalabe be amukingiriza abantu bonna abamuteekako amaaso amabi n'abamuteekako olulimi obulubi amugaziirize mu maali ye amwongere obuwangazi ate amuwa essanyu mu bufumbo bwe n'omwami we abeere ku dduniya kuno nga tajula paka ne bwaligenda emagombe Mungu amusasulemu ekisinga obulungi nenzirayo ku maama wange ono omulungi maama wange kabiri nage ebirungi bikugwana kutuufu ebirungi bikugwana mami kubanga tuvudde wala tetwagala kutunulayo eyo omanyiyo muzeeyi waffe weyaviira mu nsi atobye naffe ng'abaana mukadde waffe ono nze kyenyiza omugamba sirina dduwa gyenyiza musomere okuleka obuwangaazi musabira buwangaazi bwokka ate nga nsaba Allah ampangaaze antuuzeeko mu bigere bye nfuneko ku ebyo byakoze ki ku ssanyu lyafunye mukadde waffe ono yatuzaala tuli abaana 10 naye mu bwamaama obwa single mother nga taata amaze okugenda n'atusomesa ffenna ne tusoma tekuli mwana talina diguli tekuli kale ekitiibwa ekyo kizibu nnyo kola ki n'aguma n'ayimirirawo nga maama ffenna ne tusoma mu baana 10 ayina abaana ab'obulenzi 6 abawala tuli 4 naye ne Mayi ne mukulu waffe Dr. Nakatuntu abaana ab'obuwala ebidaala byonna abiridde talina gwabanja digiri azifune n'ebidaala ebya digiri eziddaka zikoze ki
azifunye abazzukulu abafunye okitegeera kale kwegamba ani atayagala kubeerako bw'atyo ffenna twandiyagadde tuwangaleko tubeereko n'omukisa ng'ogwo maama gwakoze eki gwafunye kale n'olw'ensonga eyo mami ekyenyinza okwebaza webale kutukuza webale kutwagala ng'abaana ate nga totusosodde omutima ogwo omulungi kwe tusinzira okuwa bino byokola ki byolaba si anti mayi yekka wabula n'abaana bo bonna abaki abalala naye tusaba Allah ayongere okutuwangaliza akutaasa endwadde akingiriza abalabe bo bomanyi ne bootamanyi akutaasa endwadde fe tukwagala oli mulamu kuba bw'oba mulamu ebirala byonna bikola ki bitambula bitambula buwangazi bwokka bwe tukusabira na bulamu na bugagga akwongere obugagga bwo tebabukkuta abugagga babukwongere ate abukuumire so tetwagala bugagga buggwawo twagala obugagga bwe tunaasigalawo naffe ng'abaana n'abazzukulu ne bakola ki ne babusanga nga bakyabweyagaliramu wajja ennyinza okuwa yokka anti shifa tweyanziza nnyo byonna naawe weebale kwerekereza munnange era munnaye ffe tukulaba ku YouTube tukusanga ng'oli happy omanyi mulinza okwetalayo nga mupulaninga ebyamu nze ndowooza nze bankonfaminze ku makya nti kati shifa situka lunaku ennaku bwe zikyuka nange mbadde ku bunkeeko bwedda mugamba togenda ati omulaba yina yayambadde dda alina olugenda ngamba nze ŋŋenda ne mugamba gumiikiriza waliwo egambidde ndi wali mu kajja oba wawoŋŋambye bannaye gwe bakuumidde eka nnaagenda kugambye nga ndi mulala nga ngenda ku ssomero ly'abaana ati twabaganye okugenda leero kati tebasomye oba bagenda anti balina okujjayo packages. Kayeza okula simala mugaye nja tukabisanga musanvu nangamba it's okay grand siwala kale siwala bannange naye mukama yeebale tukisobozesa ne mayi yeebale nnyo byonna banna ababeddewo bano bonna nabo basanyukirako nabo beebale ku kibaamu ate beebale kukolaganira wamu nti mayi naafuna ekirowoozo kuba olusoso bbeera eri ng'ofunye ekirowoozo ne ssente ezikola ekintu ng'ozirina naye ate bw'olina ku ground ne bakulemesa ne babyonoona ne bakukola bati kuga omuntu n'alema okukola ekintu naye beebale kubanga bakolagana bulungi nga bonna bateesa olulimi lumu ate nga kyavako ggwe mami weyakikola kuba ffe tulabye bangi abooluganda nga babe n'entalo competition omunna agamba tupulaninga kino omulala agamba nedda tooli kino so kati baba basobola otuteesa kikulu nnyo era okyebaliza katonda bwe baba basobola okukolagana obulungi bwe batyo anti era kagamba omuzadde olina okiteekawo n'ofuuka akuuma ebyama kuba abaana tewali kugamba nti bali perfect naye mulimu asobya munne naawe n'okiraba nga kikuyitiriddeko naye nga ate tosobola kutandika kubonereza oli akikoze wabula ogezaako okumubuulira ensobi ye omuganda omuna ekintu kyokola si kirungi era kireke kuba kirumya abalala ate naye n'atagenda ng'anyiize nti ze mami yankyawa ati nze nvuma gundi okitegeera abaana tubeera nabo lubayiga omwana ayinza okubayogera naawe nga by nature waba alina kyagala tu express yesanga ng'ayogera ayomba kakati gwe ng'omuzadde omukkakanya bukkakanya sooka okkakkane ombuulire era nze nnomuze okubagamba siwulidde obwedde olekana siwulira yogera mpola ogera mpola mpola era bw'olaba kubanga agenda najja nga ddala ali haati mama nomugamba nti mwana wange siwulidde
kakkano mbuulire noono gw'ogamba omugamba nti munno munyiivu naye ate gwe saagala naawe omugambe nga oli mukambwe tegeera ensobiyo eri bweti ne bweti okitegeera so buli omu n'ofunawo omuwummuliza n'olekanga oluganda oluyunzi kubanga gwe maama buli lwekubiira side n'olaga nti ono ye favorite kid wange abalala basigala ensingo zeekubidde ate tomanya obulamu buno mukama yabukola oyinza okuba nga omwana wo omugagga gw'otunuulira naye nga wali lwabeera naawe ng'oli mulwadde ate ng'oyo aliwo atalina ate ye nga n'akuwa obudde okitegeera era buli lw'omukubira ng'agamba kanzije maama okitegeera era nebaza nnyo omwana wange Maayi ek'ensusso kubanga mubaamu ddala lwolaba nga talina nga yeesaddaase nagala kati maama kakati ogundi tugenda mukola tutya nemugamba Maayi Katonda kyanaatuwa kye tunaagenda nakyo naye tuwali lweyeekaanya nti oba abaana bo mbakooye nze sente zange zonna ziweddewo biki biki kubanga Mungu buli lwamusitula talowooza kwekolera era namutuulako lwampaka nemugamba njagala Maayi ozimbe ennyumba kuno ey'obukadde nti ngenda kugisulamu ddi tojja gisulamu tojjenga ku ndaba bw'onoojjanga ne balonga ate mujja wano mu woteeri netuzimba enju era ntugiyingira owulidde nekyo nekinsanyusa mu mutima kale ogenda nakubuulira gwe nga maama kati kino kiri bwekiti n'amabanja bwe gatitititi naye ate tetulemwa kusinda era ojja mugamba byonna mbibulidde ng'alina naye ebizibu ebibye naye kankutubule wano okusabira edduwa Mungu abikusaasa oba oliawo naga nti naye maama Mungu akwanukula kubanga buli muntu yenna mugamba n'abakyala kuno mbagamba musabire nnyo abaana kubanga omulembe gwammwe guno muzibu nnyo mukwano gwo muganda wo n'ategeera nti ofunye ssente n'akupulaningira either bakutte oba bazitwale bingi nnyo biri komoni okitegeera ku ssente oli yeerabira omusaayi gwe kakati awo olina okukisaba ng'omuzadde wabula omwana akwatirwa munne ensaalwa olw'ebyenfuna kubanga Mukama buli omu yamutegekera omukisa gwe omuntu ayinza okuba nga simufunyi nnyo tolaba nti oba afuna naye n'akola ekintu ne kiba surprisinga noga nti ki gundi naye akikoze okitegeera kakati abazadde omulimu gwaffe kubasabira butakoowa tetuyinza koowa era nze ku makya subuhi omutonzi wange ye mujulizi wange kubanga ayanukula okusaba kwange era mbaamu lwendaajana nga ndaba ekyo nga kiyitiridde Mungu kino nkiyitako nakimpisaako tewali lw'olikoowa omuzadde kusabira mwana batannafuna lubuto n'olusaba bw'atuuka okuzaala n'osaba nogamba Mukama Katonda ate weebaka ate nze nemwa ne munju okubeeramu njambere wali mu ddwaliro mpulire ng'omwana akaaba omwana amala okukaaba Maayi yaŋŋamba mami nno yakooyo linnya ennyonyi naye yagamba lwempozi nga ndiba nzadde mwana nga gwajja okunderera kubanga njagala azaale omwana ebyokukola tebijja kuggwaayo tebikoma njagala azaaleyo omwana naye bw'ali muzaala ngenda gisiba eno enju ojja giggala ogirinnya nja kugirinnya naye wano wagaanye wakooyeemu okowummule kale mbadde munafu lwakuba mbasaagala mutiisa mabega mbadde munafu nga lwadde era abamanyi weiti yange nduuzinzemu weiti owulidde
naye kati kugamba njagala nnyo okubeera naye wabula embeera naye mba very happy ndaba ebipya always she tries to make me happy nentuuka okuva mu Abu Dhabi nga mumanyi okusinga n'abamukoleramu okitegeera nga every good entertainment I'm there kale mais terina kyenyinza mukolera okujja okusaba Allah amuwe ku zadde mbere ku mwana amaanyi nga nkyali mulamu I don't mind staying in USA with half a full year ng'azadde omwana ate mba nzira kuliraani era omwami we buli lwaba twogera bwakuba esimu mugamba wangi bebi nga she's still a baby saba mukama abakuume mukama akuume bulungi ng'oli musanyufu ng'oli mulamu ate akujjanjaba ewaluma obeerewo mubeere basanyufu bulungi amiina naawe akutukuumire n'abakozi bo bakwagale mubeere omuntu omu omwongere okuba nga muprogressinga netutumu mbeere omu kubali kutunda oyagala okukola ekintu bwe kibannange linda Sumaya leeta akagundi kaffe kale muyita nnyo muwanika era muwanika kuba buli almost everything yabeerawo kati oli yakadda nasigaza buno bundi bwange kyova yangambye nti mujje wano bwe bunkuuma kati njagala naye asetulinge abeereko nabo naye nga ye anaasetolinga mujja mukwatako asetolinga oyingiramu ogw'ennyonyi ng'okyali munnange alina okusetolinga era waguwona nkubuulire nze baganda bange bonna baggwere Bulaaya ne bagamba omwana abonaabona laba yenna akanduse nemagamba not living my children here in Uganda bali bagalo bano baleko ogenda okole ogenda kujja ssente nemagamba temumpa era nobody claims nti yasasulira abaana bange school fees byonna bya Katonda era kuba oli ate ayinza obbalekawo naye agenda anoonye ssente nga nekyonoonyeza nozifuna naye nga boonoonyeza abaana ne boonooneka most of them yes notakwasaamu kati n'ogamba essanyu lyange ssente nzifunye naye bennyino ziteekamu ate bye nali nkolerera nga tokyalina bwekizatokyalina so byonna biba bya Katonda olumu n'okwasaamu n'obasanga byonna anti kwegamba wekisaba naye n'otuuka ekiseera nga oba ofunye woonoobeera n'abaana bo come and settle with your children kubanga kati omuntu omulala buli omwana kyamugamba alaba nga atamwagala so nga gwe maama we bw'omuga nti nkugambye tuula wansi takitwala nti omubonyaabonya naye omulala bw'amugambako alaba nga ye amubonyaabonya ate bwe muyima eri ne muweereza akasente alaba nga kulya kwegamba gwe zonna z'omuteekamu tazibala akutuuka n'okugamba nja kukuwaabirayo ewa mami ate kati mami naawe bwengeri gy'otaba ku ground ng'omutima gw'omwana guluma awo otandikira n'ogamba omwana wange kyeka bamubonyaabonya okitegeera oba omumisi nga tomulabako kati omwana bw'akulaga nti alina obulumi ku ssimu toyinza kudda ku sayidi y'abali era muli ogamba kyeka kituufu omwana wange bamubonyaabonya kale mbawa ssente zange ate omwana wange tebamuwa byakulya byonna mbiwulira ku ssimu bonna bajja gyedi abaana baagala their parents at least one of them should be there kwegamba byonna biba bizibu n'ogamba oli omutayinza bonyaabonya mwana we yamukkiririza omusigaza osobola omubonyaabonya nakyo n'okumubonyaabonya era kisoboka byonna bisoboka ne mulimu n'abaana kye bayita okubonyaabonya nga it's part of their discipline
okitegeera kuba abaana sibategeera ennaku zino birala ddala balinga abantu abakulu ennyo ku myaka emito okitegeera kale kwegamba abaana bano bo beetaaga their parents nnyo buli omu n'ateekwasa muntu kyomwana wange maama yamukola ekyejo mulabe mugamba atawulira naye lwaki bamaama baba bakambwe kuffe naye ku bazzukulu baba si bakambwe bazzukulu muba mwakoowa oba laavu eba nnyingi oba be mulabanga replacement tuba kugamba wetwababuliza tuba obanga alina tokya kaŋŋambe era nammwe abamu ba single mothers bakiyitamu nobeera nga brain yo ejjudde okunoonya fizi okunoonya emmere kiki kakati ate nga ogwobonerabonera yoono ati toyagala akyame kakati olina okubeera nga okandula ku ddoboozi lwaki okumyewo essaawa zino mwana gwe oyonoonese ate ng'omuzzukulu akusanga ebyokulekana wakoowadda n'omugamba taata ng'oyingidde leeti yaba taata taba oli okitegeera mukategedde bannaaye temugamba nti mami ayonoona abazzukulu era kati wano waliwo omuye yakalako erya boosi ye boosi oyo bwolaba muto naye alina amagezi mangi era boosi madde ngamba ogenda okola ekino bwoti ne bwoti ate n'akiwulira era n'akikola anti abaakati tebakyabagambisa force bw'omuteekako force tekiggwa naye waliwo wookandulira ku ddoboozi omwana oyinza okuba nga bayine kyalina emputtu n'omuddaabiriza numbejja wadde nga mbajjamu enfuumu ly'emmere nagamba nzisaagala mmere n'ajjayo taabu ye n'agituukirako tannakolako omuwaka kakati weesanga ng'olina okukandulako ku ddoboozi oleme mufiirwa okitegeera era nze bwe bituuka ku kusoma bakimanyi nabo ssaawa ya homework ngambye ntya nembasanga ku mmeeza kuba tumukola ffenna okitegeera kyototegedde mbuuza are you sure I didn't read that in class? What if I find it in your book? Nagamba jjajja tekiriimu gamba bikkula tulabe bakitusomesa mbadde nkyerabidde tugamba you need to give them time though they are grandchildren but they need to be active ebirala biyinza obubalema naye tibayinza kunnema kusomesa ekyo neekakasa nti ya mwana academician kubanga abaana bange eddadi baabwe yafa bato but I have struggled with them ate n'abaana mbagamba tosomesezanga omwana mu ssomero ebbi ku kyalo kubanga lya ssente entono try to work it matters omwana bw'afuna background eya primary nga nfu exactly omwana ebbanga lyamala nga asomeramu good schools ameetinga so many good friends abali successful ne bw'aba anoonya mirimu era eri ayambuuza mutabani we yafuna ati omulimu president's office abaana be yasomanga nabo ekibuli baalinga bava mbalala naye nga bwe bawummula wano njala decades ng'ate bali so good bali akatogo ka muwogo nga bonna basanyufu kwegamba nga n'amazzi bakyasomba masomba kati mbuuza owange Ezira oba ngenda nange bampa omusanana nagamba nedda maama linda sipiiki yange naye oyo yagamba bannange ku mbaga kuno kuliko omugenyi abeeyo yonna abavudde mbalala nga temumumanyi bwe najja e Kampala nafuna maama wange
amaziga gonna agamaama yafa taata yafa naganabira wa Hajjati Ssemuwemba era ngenda bamulaga kati naye kwegamba Katonda ali ansaasira nga nagenda mu kikubo ne ngula bokisi ya containers nga kinene bulungi ati nayo natuuka okuwayo ekirabo nga ekyo kigwana okiraba nembeera ku mbaga ya Tom yawasa omwana wa Prime Minister Omunyarwanda nga mugagga era yatugamba tayagala tuspendinga essente yonna ku mbaga ya mmeere yalina abaana abalenzi 6 Mariam ye mwana w'omuwala ng'amwagala nga bw'okiwulira kubanga n'okumumuwa yakankana nagamba Tomo n'okuma muwala wange nagamba nina obujulizi bwa maama wange wamaama sijjaku ne mugamba we yajja mukuuma ayina empisa mugonvu era Mariam bw'oli kuba ku mutabani wange kyekyaba ngendaga nti nga bakukuza bubi kubanga ali so polite and I have never found any problem in him. Luckily enough, they're very successful and they are running good marriages. Eri emikulu gyenkula wano sikola meeting za kyalo ababatabani bange ajja kusinanga baganda walira abaana bangi wayanirizanga okiraba bannange tunyumizaamu Najjati omanyi byonna bibaawo nze mmanyi buli kintu behind everything behind any success wabaawo olugero emabega waalo kati nze obubozi nga buno bunkolera nze nga nze njigiramu ate n'abalabi baffe anti munnange programu eno gye tukwata ebeera ku Spark eya surprise era bajja kulaba ku TV era banagamba gye twakulabye banna kweraba kuba ku Spark TV Sunday sawa 12:30 jajjukuuma so kati bino ebintu biba birungi nti omuntu ayigiramu omuntu yayinza okulaba bulabi Hajjati bamuleetedde emmotoka Hajjati kino tamanyi lugero olwo mabega ate omuzadde yenna omukyala mukuutira obufumbo ne bwebanga bugaanye omwana we yasookanga ku mugugu omwana takuzibwa musajja mbeera kyova bakuyita maama olina okumaamira ng'enkoko paka lwetuuka okwetakulira era abantu baliiga lwaki their mummies tugenda kuddayo okufuna abaana batalina mpisa abantu Hajjati agambye abantu ebalikeera ne bamanya lwaki be bamaama lwaki be bamummies tetugenda kuddamu kufuna baana mulembe ogwonooneka abatalina mpisa era maama olina okwegendereza buli kyokola nze since I lost my husband abaana bange tebeekangangako tate mmanyi omusajja gwakukuta naye yaani no I love them I'm happy with them I spend most of my time with my children kubanga n'abato abasembye abamu mbadde nkyabakolera notice nali mmanyi biology nga Mukama yamumpa kuba up to now nsobola okubala nsobola okukola biology nentuula pepa nempita kale wategeera ebitabo academics very important ate togivinga up omwana oyo no abaana basinga by nature eba environment oluusi n'omuteeka mu ssomero eryamukonya mu beginnings fana akali wano okumpi maama sirina ssente olizifuna ddi walagaana ne Katonda God is great nze nabeera ekibuli nga nina abaana mu kisulo 5 naye nga bonna basasula emitwalo 75 naye ng'omuntu weebuuza nkola ki mukitegeera naye nga Mukama ye yategeka nti abo be balisinganga buli kibiina era nga babayita Bassemwemba antikabazi kubanga bo tebasingibwa tebatemwako nti oba kiki kati nga buli scholarship akagwa ekibuli
headmaster asooka kulowooza ku baana abo kubanga baali basaza okitegeera era bw'obuyogera ku Haji Kawaasi wano mulwadde buli ali gyali adduka misinde taata mulwadde okitegeera kuba he was really their father ng'abaagala yayagala nnyo Dr. Nakato olwa namugulira engatto nga ntutte nnene namugamba ng'otambula bubi ngatto mami gye yaleese nnene n'ayuza toilet paper in his office n'amuteeramu eno namugamba kati yambala kati ekutuuse maama kati entuuse kale entuuse naye oyo atambula awalula engatto era bwe yagamba Kaddu Kiberu nti yasoose okumenya rekodi wano ekibuli n'afuna 8 distinctions. Waalaikum salaam. Mikwano agende ku ssomero tunyumizza. Kale banne yanzizza nnyo lwakuba n'abalinzi munaali ekyemisana temulya abagenyi nkosi nga baŋŋamba totawaana tofumba bali tubagenda kulya engamba kale naye ng'abatulaba mikwano katubasiibule mmanyi tunyumiddwa surprise n'ebirawo bitusanyudde naye tetufunye n'ekyokuyiga tufunye lessons kubanga mba nkimanyi omuntu oba weebuuza ye yakikola atya yakiyitamu atya determination tewali bintu nga biri kakeeka tebiriiyo so kubanga omuntu oyinza yandabanga nga ngenze mu busuubuzi nga mba mu Gomasi ne ssente nenzisiba eri ku kibuzi munda tebazinzibako bwe nkomaawo ngenda mu banka nga ndi mu Bank of Uganda as a not examiner era nga bamanyi Friday bwe ngenda okusaala sidda olwo mba ngenda Kenya ngenda kulinnya mawengo kusuubula saalina ssente za busuubuzi nasooka kuleeta buveera obweru obw'ebimuli ng'abantu mu Kampala tebannakola buveera bw'osooka osuubula n'obutunda bw'oleetera mu kisawo nga kijjudde ng'omutayinza naga nti emisolo gye noweereetera buntu bwanga buntu exactly ne bunnikas bwali nga butono bwa kotoni naye bwe bwonna mukisa gwa Katonda nenfuna n'omukyalo omukikuyu ayanjagala n'atandika okunsuuza gye nnaabira yantwala gye nnaagulayo ebintu ebiri kiipu with the God's prayers abantu bayiga okusaba Mukama Katonda yaggulawo yatema ekkubo ewatali kkubo n'ozuukuka nga fiizi tonnazitegeera zivaawo naye n'okiyitamu n'olinda oluddako nogaalo n'ondumazi Mukama gw'omanyi era n'omu bamukwasa gwe mulezi w'abamulekwa nkwatiraako kumwerabira olina bw'otumirako njagala kutumira abaana bange bonna gye bali mbatumidde ng'era mbasaba musabire nnyo muganda mmwe Maayi mumwebaze mumneebalizeeko bannange ku ssanyu lyenfunye angulidde emmotoka empya nsaba Mukama amwongere obuwangaazi nammwe abongere obuwangaazi obulungi n'emitima emirungi nga bwe mubadde era bwe muba musigala nga mukolagana nange nsanyuse bulijjo nkalaba naako ka program olula leero omukyala yali oba agenda nakweyalira ng'ali mu ruumu emu bw'ati nemugwako sikutegedde tudde bwe nga muganda wa Amina kubanga mbadde nina mukwano gwa Rashido musuubira okujja agenda kuzaalira kuno naye nga maama we tetumanyiganye naye nga omwana amugamba ngenda kuzaalira bwa mama Hajati ngamba bannange nja kugendayo mulabe nga tonnagendayo kati ono obwedda ngamba Amina agenda kujja ne maama we bannange kale bannaye Mukama abakuume
mwongere okukola emirimu obulungi nga bwe mukola. Amina. Kale. Okay, abalungi mwebale kubaako, mwebale tugoberera, mwebale kutwagala. Bwe tutyo mukulike eyo ate mu surprise eyo, naye nga nkwewuunya olabye video kuba wetandika mpaka weesemba tokirowoozezaako nti kansubscribing n'oluddako Shifa bw'aba ataddeyo nfune notification mu bwangu endaga nti Shifa ataddeyo. Please subscribe to this YouTube channel eyawewunyisa omwagalwa surprise your loved one. Tubeere ng'ate twewunyisa abagalwa abaffe, tukyabeewunyisiza nno ddala Uganda yonna n'ebweru w'eggwanga. Ate nga mbajjukiza gw'alina omwagalwa wo Europe tugenda kujja kusurprising abagalwa baffe mu Europe. Nammwe ab'e Dubai olw'okusaba kw'abangi Shifa ajja very soon. Mutandika okujja mu inbox mu booking. Nze sigenda kubagamba wano ku kamera ddiro ensimbula na ddiro enzijja, but bw'ojja mu inbox yange ogenda kumanya osobole okubookinga, nsobole okuba nti ntambula nga mmanye ennaku zange nti Dubai nyingidde 2 weeks zimmala, nyina abantu bange 6, oba nti ngenda mu Europe nyina omwezi gwange mulamba gwa kutalagga buli wamu nga twewunyisa abagalwa abaffe. Ebyo ojja bimanya ng'ozze mu inbox yange. Ye mumanyi okundaba nga ntuuseeyo ate ne musaalirwa Shifa lwaki tewaŋŋamba, nange nyina mami wange wandimutuuseeko awo ali Germany, nyina omwagalwa wange ali Norway, nyina omwagalwa wange ali Spain, nyina omwagalwa wange ali Greece, nyina omwagalwa wange ali Italy, nyina omwagalwa wange njogera ku Schengen area. Shifa is coming back. Hey. Kati munange temwejjusa nga mulaba biwedde Shifa ate akomawo ate muli kuwachinga surprises nga mugamba towatugamba mbagambye. Okay, mwebale kubaako abalungi nyongera obajjukiza nti Hypex Studios kuba ebifaananyi ebirungi ne videography. Please beekwate bookinga nga bukyali, leka kulinda, tandika gulawo akawunti yo manye nti njagala ebifaananyi bikubibwe mu Hypex ne video zange, simanya pre-wedding shoot, omanye obwo obuntuntu obwo basobola okukolera story n'obanga azanye movie ne baawo nezanya ku screen ku lunaku lw'omukolo. Balina art mungi nnyo ddala goba oba beekutte, balina art gwe bayinza okukolera ku mukolo. Basitula balina ebyuma byonna by'omanyi ebikwata emikolo. Zino gundi ezibuuka mu bbanga zonna zi drone bazina screens ng'omukolo bagulaba ku screen abeeri n'abeeri. Buli ky'omanyi ekikola omukolo omulungi oba ebifaananyi bakiyina. Naye nze nkuwa amagezi wano wammanga. Weekwate Hypex bw'omanya nti kati tuli mu Gwakutaano omukolo gwo kugenda kubeerawo mu December. You can start now. N'oba bookinga ne bakulaga packages zaabwe n'olonda package gy'ojja ogenda nayo n'obagamba mugulewo akawunti yange ntandika okubanga ndipostingako mpola. Ye bazikwata mu mpola bawuliriza. Tolowooza nti bannange lwe ndifuna cash ndigenda, nedda. Byanguwa nnyo ng'odipostingayo ku akawunti yo bw'oteekayo. Babayise Hypex Studios bali awo Najjana Nkumbi near Cobbins Hotel ku Busabala Road, obasanga ku +256 754 1924 34 oba n'obasanga ku +256 789 34 3802. Ennamba ziri ku screen awo mukwano. Era bwentyo nsembayo okubasiibula nga mbagamba nti Kampala Polytechnic Emmengo ye tuddeyo tusome mikwano tubeere ng'ate tubaako amagezi ge tweyongerako ago. Yes, omuntu munnange ng'obugumiziddwako ebintu enkola gy'obikola bikyukamukko ate nga emisomo gyabwe batambulira mu time schedule byanguwa nnyo ddala. Schedule kegamba tebikumenya tebiyingirira mirimo gyo mirala. Yes, go bagamba bugambi nti nze njagala kusoma weekends oba njagala kusoma nnaku 3 bweruti ne bweruti, gwe bakubira essimu. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate, mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Oilcom Petrol Station oba tukubire ku 0 27 26 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Okay, mikwana abalungi mwebale tugoberera, mwebale kutwagala, mwebale kubeerako. So
bw'obanga wandyetaaze services ku ze njogeddeko Hypex Studios nga contact ogifunye, come to my inbox oŋŋambe nti Shifa njagala kudiringa ne ba Hypex Studios, saafunye contacts. Ate n'ekirala bw'oba obakubidde babuulire kano, kozesa password kano mbabbirako abagezi bokka, bakubire obagambe nti ennamba nagijje ku Hope Shifa. Ate abo bagenda kukwata bulungi bakuwe discount, bagambe ya gwoba oyogera nti nze gundi, nze Nuuru, oba nze Shifra, oba nze Rita, oba Damali, ennamba nagijje ku program ya Hope Shifa, njagala kunkwatira mukolo. Ate abo oba okimaze, eyo ye password ngibabiddeko mikwano. Ye ne ku Kampala Polytechnic Mengo kola bw'otyo, bagenda kukusalirako emiwendo ng'ogenze ku ssomero kasita obagamba password Hope Shifa. Wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Thank you so much for watching. Osanga inze Shifa abanneetaaze, oba oyagala kukulangira business yo, oba oyagala tu surprising omwagalwawo ng'oyagala mwetondera, tukola surprises both on air and off air. Tulina surprise tukola nga zi happening between you and your loved one, nga abalala tebagenda zimanyaako, ezo nazo tuzikola ne tukola neza on air, both on and off air. Yes, mutusange ku 078 10 15 69 oba ku 0702 56 21 57. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope. Please subscribe to our YouTube channel. Wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Bye bye. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere, tetugenda kwejjusa.